Mwewunyiza ky'okuba nti mukulu mubajje yalagidde okuggyako TikTok. Yabadde amulinaanye yataamuwadde magezi. Bamugambe nti bw'otabibikkula tobiraba. Aleme kubikkulayo mu TikTok. Naye eyo neeyisanze ndowooza egenda muleetera obuzibu. Ali mu mulembe ogwakyuka. Ate ajja kulabibwa bubi nga ye bw'aba akyagamba nti munnaddiini y'omu ku balina okwogera okulaba nti eddembe ly'abantu teririnnyirirwa. Naye kati eddembe ly'okwogera y'omu ku abo abagenzi oddirinnyirira. Eddembe ly'abantu okufuna ssente. Kuba ajjukire oyo Seeka Mubajje nti waaliwo Facebook wano, gavumenti yagiggalawo. Kati akimanye nti bazzukulu be bagenze bakozesa TikTok okutunda ebintu byabwe, amamotoka, engoye, engatto, amayumba n'ebintu ebirala bingi. Kati gwe musono lyekkubo lye tulimu okusinziira ku nsi bwegenze ekula. Y'omu ku abo abaali badde abasaala okulaba nga alwanirira ebintu ng'ebyo bibeerewo. Naye ye olw'okuba amaze okukola ebikolobero nga bamwogerako ku TikTok, kati asalawo kugamba nti eggalwewo. Ekyo kyakola afaanana nga omusajja alwala omugulu n'ayagala bagutemeko olw'ebbwa. Kati tojja kusobola kulwanyisa nsi weegenze. Ky'oba okola gwe weesonyiwe bwesonyiye TikTok toteekako. Semubajje gwe toteekako tobiraba. N'ekirala wali badde naawe otendeka baseeka bwe baba nga baseeka ababeerako babuza. Gwe tendeka baseeka bangi babeereko nga baluŋŋamya. Naye leka gamba nti eveewo. Tulowooza nti ekiteeso kyo si kituufu ate kituswaza ng'Abasiraamu bwe kiba kiva mu muntu nga ggwe alina okulwanirira eddembe ly'abantu, eddembe ery'okwogera.